nga bwe yansabye bwe naamala mpite surprise artist. After the surprise artist, the show, we shall play the national anthem, and then after that, our superstar. Alan is so talented. Alan fenna atukumyeko mu ngeri ey'enjawulo. Kale enakyomwogerako Alan yaliko mukama wange ku TV nagenda okusaba omulimu nagamba ogenda genda mu ofiisi eri pindi mwali era okutuuka nga mulimu Alan Cruz. Kale katusabe fenna abatya mukama katusabe. Ayi mukama omuyinza buli kintu. Alan yajja ku church ku worship house nansaba ku show yange nsaba nga sinajja ku stage eggulewo n'essaala kubanga abalala beesiga eddogo abalala beesiga bakatonda abatono naye Alan yagamba nti Katonda yamuyambi era nange mukama nzize naneetowaza kuba muganda yange kyeyasaba ebirungi by'omukoledde talina kyayinza kusasula naye yayagala nti nga tanajja ku stage wabeerewo okusiima era mukama tukwasiza shemu tukwebaza ebirungi byokoledde Alan Cruz yakirootanako nti alibeera ne Shomola Bonita abayimbi bamubeereddewo baganda be n'emikwano gye bamuwagidde era buli amuwagidde naawe bw'oliba n'ekyetaago Katonda alikujjukira. Mbasabidde n'ennyinyika buli kiddako wano mu musaayi gwa Yesu era tugenda kukuba engalo for 30 seconds olw'ebirungi Katonda byakoledde Alan Cruz. Waggulu w'okiriza za Katonda. We will wait 10 seconds for Alan Cruz's life. Buli Yesu Kristo mukama basomera banyabo ntwala omukisa guno okwaniriza mukama wange mu ndongo taata wange muganda wange mwagala nnyo bw'anaamala oluyimba lw'eggwanga n'olw'ekitiibwa kya Buganda then bw'anaamala Alan Cruz aje. Basomera banyabo, we are honored to introduce to you Samisa Semakula.